Yes, banamawulire mwenna abatulaba olwaleero nga babuloga Association Uganda tutudde ne bamembazi fenna ne tulonda bannominees abavuddeyo okukulya ababloggers mu Uganda okuli association twagala tustimulayininga omulimu gwaffe nga babloga twagala tufune obukulembeze obutwala nga buli lumu twagala tujjewo fake news mu Uganda twagala tukole babloggers bonna nga bali mu umbrella emu era nga olwaleero tutudde nakozemezi nga ziri 21 July 2021 tutudde ntugamba nti kati bano abasatu tubalonze baveeyo bavuganye wa president wa blogger mu Uganda tusobole okuba nga tambula tugenda eddoboozi limu era njagala nga bwe nkwanjulira nomini asooka nga ajja wano nga abaako byayogera Ashibaga Kato aba nominated Ogalo Ashibaga Kato Nzemba nsookamu yes yomu kuba nominatingiddwa okulembera ba blogger abeko ne kyayogera Bannayuganda mwenna abandaba amannya n'eddoboozi nkyali Ashibaga Kato wamu wedda nga bwe kiri kino nze nsoosa ku lupapula era nze ngenda okusookera ddala nze ngenda okuwangula mbasaba munneesige munnonde mbere president wa Uganda Bloggers Association munansonyiwa kanzijjako mu masiki ekintu kino sikyesibamu bwesibi nze nakitandika era basinga mumanyi mpangudde za awaadi zonna bannanga balaba enneesimbyewo nabo oba banneesimbyeko balabira ku nze okujoininga ekintu kino so sibalinaako buzibu mbakkiriza bajje mu race mbakuba akalulu nabo bakategeere kubanga ekisooka kya byonna bonna nga bwe nneesimbyewo nabo nze nzekka nze nsobola okwogera mu luzungu bo ba Luganda nnyo so nga twetaaga president nga asobola okukwasaganya enjuyi zonna ye Ashibaga Kato munneesige ngenda baweereza n'obwesimbu ngenda baweereza n'amazima bwerufu na bwenkanya neyanziza nomini owokubiri Isma All Access Ogalo amanya agange nze All Access Isma oba mainly agaddala nga nze tusuubira nonde bo oba nominating bo kubanga nesimbawo ku kifo ky'obwa president wa blogger mu Uganda kinene nnyo naye mbadde sinza gaana mu kisoogo era nga baganda bange bengenda okuvuganya nabo Ashibaga Kato namulabirako mu kintu kino ne mukulukaye Wisdom naye nandabirako naye ndimu kalulu kano lwa nsonga bbiri kulwa Ashibaga agambye nti mwetaaga president amanyi ku luzungu n'oluki n'oluganda njagala twala omukisa omutegeeza tisimanyi Uganda lukka manyi oluzungu manyi oluswidi manyi olugambia ndi linguistic so tugenda vuganya bulungi bwe mutaabe emunguzi ngenda kulaba nga kaluka monka wangula nkulembere wa blogger mu Uganda ate emyaka gyange gisobola okukulembera kati kijja kuba kirungi nnyo nga nze president wa blogger mu kaluka tugenda okubeeramu kansabe nti munampa obuwagizi bwammwe nkulembere ba blogger mbawonya okuwemula okuvuma byonna mbadde mwekwasa tubikwasaganyiriza omulimu gwaffe mulungi naye gwonoonebwa tusazeewo tufune obukulembeze buno n'olw'ensonga eyo ngenda beera mu kampeyini eno kasita mutaabe emunguzi siri wanguzi neyanzize nomini omulala Kaye Wisdom bannange mbaaniriza nnyo ekisooka neebaza Mukama kya mukisa munene nnyo kubanga okunominating of course obange yalidde dda nalidde dda bano mbeesobolera n'obandekera mu ruumu eno yokka muganda wange amanya gange yenze Kaye Wisdom of course mutabani w'omulala yakulira ku matono tali mazzi n'esseriraaka njagala okubategeeza baganda bange bansesezza nga ntudde awo nga boogera ku nnimi bane tugenda fuga Gambia tugenda fuga Sweden bano basajja singa bagambye nti nno mmanyi Olukiga kuba kakatirize bane mbanyi Olujakole mbanyi Olukiga njogeramu ku lukyoli olutonotono kitegereka bulungi naye kati engeri bano gye bali mistake nga balowooza tuli Sweden twabakubye eddaawo akalulu awo 3 kwanga ekyokubiri mukulu Kato of course nga wayogeddera musaamu ekitiibwa twalabira ku ye
n'abaganda bantu bagezi nnyo bagamba nti ne gw'ozadde akkubira engoma n'okola ki tebagamba tebaliyo olugero olugamba nti nno gwoza tebuli vice versa nti naaba naye osobola okuzina nga mama wakubidde engoma bagamba ne gw'ozadde kati njagala nkubire katashibag engoma ankubire bulungi engoma nzine bulungi nnyo kubanga yakola ki ekirala nze nzize wano okuteeka value ku association y'aba bloggers value n'okuba lobingira kyeŋŋenda okukola era ŋŋamba muzeeyi wange sale nti bano namaze edda obba wangula saawa yonna nzija bonna babuloga babadde bajjeeyo eggulu nga bakulimbalimba kakati ekibiira kiikino nafuuse edda president in waiting kansembe bwe nti njagala okutegeeza omulimu gw'ababuloga mulimu olaba president yagwogeddeko kirungi yagwogeddeko twagala okuguyimusa kwa mulimu bano abasajja bonna boolaba beneesimbyewo nabo basoma ekisembayo kyo kyensaba banaye bamemba ba association eno nsaba kalulu kammwe come next week ngenda okulya abasajja bano akalulu era munsabire omanyi bano engeri gye balimu movement eno kaga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe ensaba bannange ssebo tuteekewo kamera mwe baani mwonna mujje newetulondera actually tulondere oba mu giraasi ng'akalulu kalabika bulungi nnyo mbakuba akalulu nga kagiraasi si ka bidomola neyanziza neyanzeege olunaku lwaleero tuguddewo nomination ez'aba president era engeri ogenda okulondamu tugenda kussaawo okulonda ogenda beera online 60%, 40% egenda beera ba members tugenda followinga SOPs zonna bulungi nnyo era ndowooza kati tubaguddewo banominis fe mubalabye basobola okugenda ku media houses ne bakuba campaign zaabwe era buli member ali eyo olina okujja n'oluregisteringa tulina okulonda kwa Wednesday ejja tulina okulonda kwa Wednesday ejja banomini mubalabye bagenda banga bakola ki tujaba tusako manifesto za so kati question time musobola okubuuza ku bibuuzo yes case sebo secretary general yalondeddwa yesebo era nyani websites kweziro jagenda ozikebereko ekyokubiri blogging ali afikitinga abana Uganda kyali wano wokka nengo oli walako case school ya bulungi sebo nze secretary general bampita mwesigwa yalondeddwa bagenda kujja ndowooza bagenda kujja basebo ebizibu bya muvuddeyo olwokuba omukulembeze yavuddeyo n'ateekawo ku embeera ng'alaga nti abantu ababadde bamubika binuku bibajjeyo ekirala ba bloggers bangi nnyo muba engaginze bakakensa bano abeefumita amatu newoli atalina matu bonna muba engaginze awo bonna ekirala buli blogger alina obeera ne blogging site naye nze ndabye abantu abeesimbyewo boogezi baku Facebook bablogger abasinga mu Uganda tebaengagingiddwa okimanyi waliwo ekibiina ekibadde ekyaba bloggers omugwa ba big guy ba Chimp Reports n'ensonga esembero ddala ya Jenosale oli bwe mulamwa era kibaleese wano kulya case njagala kuddamu nga nkugamba nti nno first of all buli gweyogeddeko abo ba big guy baani bonna ku forum kwebali abamu tebasobodde kujja olw'okuba entambula kati nzibuzibu ate nga tuba tulimitinga numbers olw'ekifo n'okufollowinga SOPs naye nga buli member tumuyina bonna baddeyogakola ba Chimp Reports bonna tubalina mu group just olw'obufunda lw'ekifo n'okufollowinga SOPs abamu tebasobodde kukola ki naye nga we engaging scientifically mpola okugenda mu maaso bali abali ebweru tugenda kussaawo n'okulonda kwaba diaspora representative diaspora ng'ali bweru nga representatinga abantu ba bloggers so okulonda okwabe kugenda kwakujja mu maaso awo kasooke tulonde kuno okwawano then tubenga tutereeza buli kimu ogambye ku fake news those are one of the things we want to do what to stimulate those are one of the things we want to stimulate twagala kujjawo fake news twagala kujjawo abantu abeerimbika mu bintu oli n'aveeyi n'awandiika ebintu ebitakola ki ebitamanyikiddwa mulala okubika president tukikkirizibwamu ffe so twagala tusimulayininga amawulire bulungi nnyo bimu ku twagala okutereeza tubanga tuvudde tugamba twagala tulonde obukulembeze bumu obututwala mu maaso ndowooza kati ngenda kusaba mubuuze ku beesimbyewo bano babule manifesto zaabwe bwetugenda mu maaso nza mujja kujja mwogere wano obuulize wano ebibuuzo biweddeyo nga bakyabuuzo
naye yakumbuzayo kimu kibuuze buuze bibuuzo kakati sebo kati abantu nga balumbuye bapengepenge bo mugenda bakolera ki anti nga bwenkugambye tugenda kuba ne diaspora representative tugenda kugulawo okulonda okwabwe era bakakati bakugenda bewandiise nabo besimbewo bajja kuwaako akalulu anaaba bakulembedde nga bakulembera nga abakiikirira eno mu Uganda Bloggers Association so bakkirizibwa nabo okukola ki okwetabamu kuba diaspora waliwo ebibuuzo byonna oba mututudde buti tebalabanko mpologoma gwamuwe bonna bonna besimbyeo bakoze okuleeta pizza wakulemberwamu okuwemula olwokuba nti nobanja omanyiddwa ngaomusajja ava mu langi ogenda kikola otya nga obwesigo obugjeewa ku myaka gya 58 ogala kukulembera omulimu gw'abavubuka obwesigwa mbujje nti senga ate sibakulembera nja kwonoona nnyo kati owa pulezidenti bujja kunsobola okunsitrimulayininga ndabireko ng'ekizampo ng'omuntu omukulu nti abato benkulembera baba tebabikola ate lwaki nze mbikola ki mbikola naye nga njagala okwesimbawo lwa transparency trust and obwesigwa eri abantu so nolwensonga eyo nyinza oba mbadde nkolamu ebintu ebimu wrongly naye muntu owezuula mu mutima kati kiyinza okunkuuma mu layini bukulembeze mumpa bwa pulezidenti lekeraawo eyomba alokose kati mwena abasatu nga muli awo ekiyinza obbagata zinza basse naye nga mwafulinga outda nedda sebo tetulita bayimbi fe tukolagana on different levels just okumanya nti tukolagana weetaaga eriisa eryokusatu tuwe manifesto ewanise butani wagwa blogging and seisinga ne bazikutwalako naye ng'omuntu batandika ekintu kizi olowooza osobola okuddamu n'ofuna amaanyi ago ng'okulembera abantu bano ne bwe naabeera pulezidenti oyinza obutaddayo okundaba ku Facebook nga kwendi mbloginga olw'ensonga nate kati nze ebigendererwa byange byakufuna saiti zaffe nga z'abaana bannayuganda nga platform weri wano ekola nga ebya Facebook nenga yaffe yabannayuganda kitegeeza mu mpo bwa pulezidenti ekisooka kyabe nange nakukola app eyaffe ey'aba Uganda Bloggers Association nga tulina app yaffe nga bw'osobola post yo ku app ngirinkinga ku Facebook ku Twitter kuwa tufune obulango tufune sente kubanga app ezo zikola sente eziri abunomu abantu kye batamanyi ate nze mmanyi business ya app bakola batya sente bafuna batya bakola batya nze ngenda bazza ku app muve ku bana abasajja tamanyi butane batandika gidevelopinga nze byonna byonna byentetenkanya byemmanyi kitegeeza nagwa ku Facebook naye saagwa mu field gye ndimu nsigalera nze nkyasinga babloga balina bameka mu Uganda bayitirivu kusinga betulina oba bentegerako nga 283 ekyokola kaizi nkulidde obuuza nnyo nti nno saiti yo bagiyita batya ekyo ekintu njagala nkibatangaaze okubeera buloga tekikwetagisa kumala kubeera na bulogo saiti yo eyo mentality enfu nnyo osobola okubeera bloga ng'oblogingira ku YouTube osobola okubeera bloga ng'oblogingira ku Facebook osobola okubeera bloga ng'oblogi wona wooli osobola okubeera bloga si buli alina Facebook nti bloga naye osobola okubeera bloga ng'okolera ku Facebook munamwena abeesimbyewo ku bwa president interim committee mugwa ku saidi emu bannammwe abali ku opposition tukitwale nti bwetuti kaye opposition bannaye kyekigenda okunkubisa bano abasajja akalulu kwegamba bo baalookingira ewantu wamu kino kanjeko ne masiki mubulire bulungi ekigenda bano okunkubisa akalulu newe nagambye munyambe akalu era sebo akalu kabe mu girasi tugenda kugulayo zi girasi zinenene eziri transparent nkube bulungi nnyo bana basajja akalulu usegera bulungi kati muzeyi wange ono actually erone ekigenda munku byakalulu ndoza muwulidde wano tetuze sino si kiwummulo timumpo wa president mpumulireko wano twafuna dde omusajja oli yatuwummuliramu tetwagala kuleeta ekizibu kyakubi kati ono engeri gyagambye nti asobola okuyeetinga emikutu kati yewe nafuuka president nja muwa omulimu
musasure nga technical person atukolere je emirimu kyekindeta kuba president kwa katosola kuba president ng'osiba mu byuma okanika laptop simanya bikoze bitya katola bantu oba president oba tobukikiridde bulungi kati ngenda mu omulimu nga technical wing person wange ese mu manifesto yo yogedde ku kya genocide era omulabi atudde wakana omutima gw'ekimanyi mwagala kuba ssente namwe wa musolo naye tuba ku platform ez'enjawulo lwaki tubalekera bano ababiri ngeri gy'oli omwogeza ate nga tomanyi watuufu oba toli mwenale mutoli mwenjii n'obalekera antika ekisooka bannaye saagala bakiyita batya saagala buli muntu ayogera ku genocide nga muzeeyi we nti is a definition of stupidity oli muzeeyi wange kyovu nga gwe kati olina muzeeyi we oli gwasikirako egundi bakiyita batya ekifundikwa kakati tolaba tuba tunyumya okyewaaniramu nti nyina ekifundikwa kya jjajja nina n'ekiri ekya jjajja owokubiri kati nga olina ekifundikwa kya jjajjaawo nange wenyina muzeeyi wange era mwenyumirizaamu ekyokubiri omugamba nti nno nzija njagala onyambe ku basajja bano balina engeri bakyanga akalu kubanga sijja kugamba muntu mulala kuba muzeeyi wange ekyokusatu okuba muzeeyi wange tekingana kuba na independent mind naga naye kati wisdom biki byoyogera simple era kyekindeese wano saagala kujja wano bakulembera mutandike bagamba kwogera byenale mbyokoba bya UP simanyi NUP byokoba bitya no I've come here okuyimusa abaana bonna ba blogger nga balina independent mind ne waba wagira omukulembeze oba ekibiina kyonna naye wekituuka analyzing issue azogeranga yeso sigamba bana yogera ku bitanda for example president Museveni yagamba dana atwine nti nagamba ogula bitanda imeka emitwale na nogula imeka 13 ojasanga ba blogger batano abana analyzing that issue simple as that nganzo mukubbo bali njaga tereza mukulukaye agambye nti kino si kiwumuliro naye njagala mutegeeza kaye nti oba president bwetaga constitution bwetaga omuntu abaddewo era bwetaaga omuntu omukakkamu kati kumanyi baganda bange bano ge balina abato baba bajja kunyamba nnyo mu gavumenti eno okuntuusaako biki ebizibu byabaki byababulogers nkozesa emyaka gyange okutuuka mu ofiisi kuba ne bali gye tugera mu ofiisi ba myaka gyange baagala nnyo teesa ne ba agement baabwe abawaadiwo wano tuli mu waadiwo wano twogere ku kibiina ekibaddewo ekyababulogers kyondowooza kya registered kino kiregistered era constitution yakino egamba ki tujja gibawaako constitution I think Roxanne tugibaweeko nga Secretary General ebya registration kabibagambe kuba ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kati kyawandiikiddwa Secretary General nabyo byabiri ndowooza buli kintu wekiregistered tulaga ku certificate of registration so ogikushyalingirako oba ogyagadde naye pulanga ziri ku office right about now katuze mu nsonga nomination sobola okuwa ku soft copy nsobola okuwa mu buli wamu oba okyagalidde pushinga kintu kya presidency kyokka how about other biri tebitrending kakati otandika okugamba wawerofeya buli atuwadde kyayi temumuyise lwaki obonyabonya abantu kaizi tajja mutunuza mu kamera oba onumako bannaye tubuuza aba abesimbyewo njagala nteekateeka yaabwe abaana peegi zaabwe bazitwala enkya neggulo olwokuba boogedde oba ku gavumenti oba olwokuba kati awo weetaaga kayo wisdom asobola okugamba aba gavumenti nina we nali ku TV neŋŋamba nti for example nze sikkanya nnyo naye Simono naye nagamba nti nali ngeza ku minisitule ya ICT neŋŋamba singa mbadde n'obuyinza obulonda abagenda okwogera minisitule eyo nondayisima why competence ye yakwogera ebyo si yakuba president kakati nze wetaaga kayo wisdom asobola okuyimirira mu minisita nga we nagamba n'abakuba nti bagenda kukuba akalu ne mugamba nti n'abakuba omanyi koleesa amateeka wano mu kulonda agafuga abayimbi bagenda kukuba akalu kati nyina mugamba nganze kayo wisdom nti n'abakuba bakankubuulira boddamu ne mulumba peegi z'abaana tugenda kukola kino ne kino n'ebyobufuzi ojja kuba obivuddemu saate kati osobola okulonda isima ng'amutya buti nedda sebo mutya era peegi ezimu ba victim yenze tujja kukwatira wamu ne gavumenti tulabe kiki ekyokukola si wanudde decision kubanga tumaze akabanga nga batuggyeko peegi ezo si kirungi muntu okukola peegi ne bagitwala era zino zensonga ezindeese ndabe nga tusobola okwerwanako mosonga omuntu owa blogi nga bakukutte poliisi ng'ani ayinza okukulwanirira yenze munno mukabi senga bloga alwadde covid-1 sente za ICU ekitanda kimu zandyotutawanyiza ebyo byebintu ebimu ddala ebindeetedde ddala kuki kubwa pulezidenti ozi n'okubanga
transparency ze siri mu bbiwa sente nazinoonya ne zibula mukaka musobola okugamba nti totwala sente za muno zimuwe tetuzze kubanga tugenda wa genocide nga wempula mu bitaminga. This is not a short term goal, this is a long term. Tutunuulira okuba nti eno new vacuum ate a new generation naye tugistreaminze tutya tukolagane kuba eno association egenda kukolagana bulungi ne poliisi. Who is a blogger and what is blogger? Obuuziza mu Luganda mu Luzungu. Kakati now first of all kansooke njogere kino amawulire g'okola I'm coming anti saasomera kirinnya bigo nti I'm giving a direct answer. It was that mainstream come here talk on something. Now a blogger is someone who can get an issue, analyze it exclusively. Ngate sibyagamba nti nkola ku TV wet yogera wano temamu kino tokyogera. Kate blogger is someone atula to analyze objectively that issue. Okitegedde sebo taata kyekyo kakati obusimanyo bansolo kamudire mu answer mu Luzungu kwata tajja kusobola byogera bimubyanga tanyeko. A blogger is someone who writes on a daily journal or a website. Simply like that. A blogger is equal to a journalist. That is it. Yensonga muna kulondanza sobola okwogera mu Luzungu. Kati tolaba oli kati kyaddeere jana alowooza nti kyekyenjawulo. Neto wali tewali nange sitegedde. Kati daily basis n'omuntu alipotinga wamwe ku TV daily basis a blogger no. Naye analyzing an issue objectively. I think kisinga either daily basis or not. Nze manyi mwina YouTube channel zammwe osobola okusanga toteekayo buli lunaku. Not on a daily basis. Tola anti no ina kulonda kayo bizidomu. Daily journal. Kwaba babiri walilonzani singa tobadde kale kubana ababiri kuba president singa sibaddeko. First of all walilonzani. Anyway kale muzeeyo ono nandi mulonze kubanga talinayo history egamba nti yali abbye sente z'omuntu ge mazima ani yazibba ate wazitoziba ekyokubiri nandi mulonze kubanga mubutuufu nga wayogedde of course nsolo mulonda kubanga n'abatukulemberera bazeeyi banne balina engeri gye babumulamu tumuwamu ekiwumulo kya myezi ng'ebiri singa owa president wa myezi ebiri naye kati we buyitirira nti myaka ebiri weetaagayo omuntu ali sharp bisobola mumenya nedda. Of course he's a sharp guy. Naye waliwo ebimusukkako. Osegedde ku emyaka gwe kankule case kati waliwo eno emyaka egyamuleka mu buvubuka. Kakati tetwagala gimubukuliremu ng'atukulembera. Kati engeri gye wongamba nga siriiwo okulonda nsolo mulonda nga mulonze ebyallo ebyaddala kati kubanga bamuzeeyi banne omanyi bali mu kintu ne mulonda naye nga siri abiwanvu nti kati bolonze isimashi bagolonda ani kwa. Nze singa mbadde siri omu ku bano nandikoze nga President Museveni kye yakola oba wamba neneronda ono nandiwambye bawambe naawe neneronda obwa president wetaaga muntu mukakkamu era nga mu kintu kino kye tukoze tugenda kitwalira ddala nti obukulembeze bujjanga kyuka periodically naye nga nze we nandibadde nnonda kubano oba we tuli wano abasatu era still nandyeronze n'obukulembeze bwetaaga bukakkamu myaka gyenimu gye bagamba mituufu njirina naye mu nsi ebiseera ebisinga twetaaga ideology ono bamuyita biology twetaaga ki ideology kale biology oyinza omubaako naye sinyoga ne Museveni gyali wa ideology so nolwensonga eyo still nandyeronze naye ate nandibeekuumidde kumpi nnyo kuba bamugaso nnyo gyendi katono nnyo mulaba abantu bano era mu babloga abali wano mu kyegenderezi mulaba abantu bano tumusolo balona ne balemera mu buyinza teri n'omu asobola kulonda muntu bulala ku bano ng'obubalaba era bwe muba mulonda linnya erikayo buzidomu bano bagenda kulemera mu buyinza bano tebalina gwe basobola kulonda bulala mulina kapasite n'abeezaawo na sustaining ebizibu by'abanamu nga mwena muwangalira ku nseke sooka olabe wano wooli oli mu SC genda olaba abayimbi gye bali bemuyita ba superstar babeera eri mu bbala z'enfuufu olaba even here tukuyita mu SC wano kati miliyoni 5 zivudde wano mazima gennyini kezi mmanyi oli munaddi buulirayo meeting gye wali ogenzeemu ey'abasitaabu n'olya pizza olaba ono mako pizza agiridde wano avudde ne ku kamera kati kitegeeza Roni wamma gwe munaddiini yogera amazima badde nga tuze ku on a serious notice
these people abazze wano ne bali abali emabega bayira sife bagezi bokka ba YouTube abali eyo bonna bali wano for a purpose kubanga YouTube zaabwe ne bya blogging byo babifunye mulimu kakati mbadde mbasaba wano teri ayina luseke mbwa anoonya mutwalo ogwo nze okumpa miliyoni 2 nzireka to do what kati nze kale katugambe nga ngenda wa minister nga mugamba nze president wa blogger nga mpa miliyoni 2 mugamba sayini ngano nti ozimpadde buwi nganze siza association netaga billion. akalulu kawenezi ukwakulizo ki era kye badegeta kusatu nominate these people wensonga we even see on the mail. Yes, amanya gabadde seconded by the members of the what association kovadde open twalanga kuvadda by the way twagula order nominations twagulawo 2 weeks back twalanga da ku sites ezenjawulo so ne tuyita abagala okujja okubeera nominated bwetuzze wano muda members tebasecondinga amanya era ne minati tuziina ne basekomendinga bana abantu basatu Mr. Wisdom Kaye, Mr. Isima ne Mr. Ashbal Kato. So tunange tugaide ebbalu because abakyala abala benefit bafunye ng'ebya treasurer n'ebya logistics. Kubaddeko ne Farouk Seka twaziseemu dda era eno konsoli yaffe ebayindinga president waffe emubayindinga okufuga nengeera bamembers bonna tulina abakulira aba YouTuber, tulina abakulira aba vlogger, aba Twitter bonna bakiikiriddwa ku committee. Nengo okulonda nga maliriza okulonda banaye okulonda kuli bwe kuti okulonda online kukalinga 60%. Twagala bonna nabasobola kujja eno. Tugenda kwa tukibawa. Kundu kiteka unako olwaleero. Ntino jige. Twamuyisiza moda platform eyokulonda jeri egena bando za from now omwana wa aichali mubikolako from now okulonda kwa online kukalinga 60%. Then ku Wednesday jabuli member ng'oli eyo alasobodde kujja tugenda bana ekifunga kigazi nnyo tugenda kulonda kukalinga 40%. Kugenda bya transparent and following SOPs. Tulianziza nnyo